So after all that, amannyo kye kimu ku bitundu ebigambibwa okuba ebigumu ku mubiri gw'omuntu. Kyokka wadde guli gutyo, waliwo amannyo gatandika okumenyeka gokka wadde nga tegalina kizibu kyonna, gamba ng'okubaamu ekituli. Okusinziira ku Dr. Bruno Kyagaba Sserunkuuma okuva ku ddwaliro ly'e Nakasero, kino kireetebwa ebintu eby'enjawulo, gamba ng'okugaaya amannyo. Oyo kye bayita parafunctional habits, omuntu agaaya amannyo naddala ekiro. Emisana bw'oba ogaaya obeera conscious ng'omanyi nti kati kino kyenkola, naye ekiro oba tomanyi biki by'okola, ogaayo zeeno zeeri like. Mbu waliwo n'abantu abalina ebinywa eby'amaanyi ennyo, bino omusawo agamba nti bisobola okunafuya amannyo. Muscles ezisitula oluba, ebinywa ebiyambako oluba okugaaya nga z'amaanyi. Abamu ng'anyiga bunyiizi n'atandika okuluma emba, n'ateeka force ey'amaanyi ku mannyo, ekyo kisobola okuganafuya. Abantu abamu bazaalibwa n'endwadde ezinafuya amannyo, nga zino zitambulira mu musaayi, kale ng'omuntu asobola okuzaalibwa nazo. Waliwo condition emu bagita amelogenesis imperfecta. Erinnyo lirina layers bbiri. Waliwo layer esooka kungulu ereetera erinnyo lyaffe okubeera nga limasamasa, gye bayita enamel. Ekyo ekirwadde kikosa genes ezaala ezizimba enamel. N'obanga erinnyo lyatondebwa naye nga enamel nafu oba nga tetonze. Ekyo ng'okivuddeko, omusawo agamba nti waliwo n'amannya agatondebwa nga bibawangulo, oba nga munda teri kiri okugawanirira, kino kigateeka mu katyabaga ak'okumenyeka. Gye bayita dentinogenesis imperfecta. Kati ate yo omubiri guno ogwa waggulu ogwa enamel guba gutonze bulungi, naye guli ogw'omunda gwe bayita dentin guba tegutonze bulungi, nga gulimu emiwaatwawaatwa nga munafu. Mu biseera ng'omwana akyali muto, omusawo agamba kisoboka okufuna embeera egaana amannyo okufuna ebirungo ebimala, okugatonda obulungi ne kigalemesa okuguma. Waliwo condition endala gye bayita molar incisal hypomineralization, ng'eyo ekosa amannyo ag'omu maaso wano ge bayita incisors n'amagego. Kati hypomineralization kitegeeza nti erinnyo terisobodde kufuna minerals zimala kuzimba kufuuka linnyo, gaba manafu ddala nnyo. Kati ne gajja nga gamenyekamenyeka mpola. N'emyaka gy'omuntu nagyo gireetera amannyo okunafuwa ne kigaviirako okumenyeka. Kubanga obusuwa bw'amannyo muli munda bugenda bufunda. Erinnya eryo lirina emikutu egireeta ku mazzi ne kiyamba erinnya eryo okuba nti lisobola okutwala bulungi mineral ne liba nga ligumu. Gye likoma okuba nga teririna mazzi, naddala omuntu gy'akoma okula n'obusuwa buli nga bufunze, lyeyongera okubeera nti lyanguwa mangu okumenyeka. Waliwo n'eddagala erimu erisobola okukosa amannyo singa omuntu aba alikozesa. Eddagala erimu likosa engeri omubiri gye gusikamu minerals nga calcium okuva mu lubuto ziroke zikutwale mu musaayi oba mu bitundu eby'omubiri. Kati bw'obanga tasobola kutwala bulungi minerals nga calcium, phosphate, magnesium, kitegeeza omusaayi gwo oba ebitundu bye eby'omubiri, amagumba, amannyo tebirina minerals ezo, so binafuwa. Waliwo n'abantu abakozesa eddagala ly'amannyo eritatukanye na mutindo, ekiviirako amannyo okunafuwa. Naye bw'oba tokozeseza ddagala lirimu fluoride, kitegeeza minerals ezo erinnyo terizigenda sobola zifunamu, zikozesa ziyingiza munda mu linnyo kugumya linnyo lyo. Omusawo atuwulidde kw'oyinza okutegeera nti amannyo go manafu, ne weewala ebyo ebiyinza okugamenya. Waliwo obwatika obutono obutandika okujja mu linnyo, nga bwatika butonotono, nga bw'olya tugeze ekikaluba ennyo, olwatika olwo gy'okoma okukozesa amannyo lugenda lugaziwa nga lweyongerayo wansi. Naawe amenyesa erinnyo mu ngeri eno, omusawo agamba kisobokera ddala okulizaawo n'okutaakiriza ago agatandise okulaga obubonero bw'okumenyeka. Agaba gamenyeseeko osobola okugazimba. Agamu bwe gaba nga tegamenyese waliwo kye tuyita night guard, naddala abo abagaaya amannyo ekiro n'abo ababa nga masoze za amaanyi kye bayita night guard. Ebyokulya n'okozesa obulungi ebintu ebitwetoolodde gamba ng'omusana bisobola okuyambako ku kizibu kino. Ddala abantu abatanywa nnyo mata, batalya nnyo nnyama, so calcium levels ziba wansi, vitamin D ono gwe tufuna mu kasana naye wa mugaso nnyo mu kugumya amannyo. Ekizibu kino kikosa buli muntu ku myaka gyonna, wabula nga kisinga kukosa abantu abakuze mu myaka. Okwewala okusoomozebwa kuno kyandibadde kirungi ne wettanira abakugu ne bakwekebejja omanyi bw'oyimiridde n'amannyo go okwewala amalibo. Jennifer Kabale, agaffe eyo
ku Spark TV.